Kaakati omwami ono akubye mukazi we kata amutte. Omukazi amutimpudde lwa kumubbira ssente $1.5 million. Omwami ono makanika era nga ssente ze abadde azitereka wansi wa kapeti ng'omukazi tamanyi. Agenza okukomawo okukebera ku ssente ze nga ssente wazitereka teziriiwo. N'abuuza omukyala ssente zange ziriwa? Omukazi n'amugamba nti sinalaba ku ki? Sinalaba ku ssente. Omwami n'amugamba ssente zange mbadde nzireka wano eno. Oŋŋamba ota nti tonnaba kulaba ku ssente. Omukazi n'amugamba simanyi era ssente sinnaba kuzirabako. Omwami kyava akwata omukazi n'alyoka amuggunda n'amuggunda nga bw'amulangira obubbi bwe waabwe kyokka takyalanga nayo. Bw'amaliriza okuggunda omukazi n'alyoka amukwatira obugoye bwe n'abumukasukira ebweru n'amugamba tambula onviire. Bw'amaze okugoba omukazi bambi abadde agenda ne wabawo neighbor amubudamizza era neighbor oyo n'amufunira n'ennyumba omukazi w'abeera kati kubanga neighbor abadde muvubuka ng'ate naye talina mukazi. Wayitawo olunaku lumu makanika ng'ajjukira nti ssente zange okimanyi nti nazikyusa ne nziteeka mu kifo ekirala nga ssente walawo yaziteeka weeziri. Omwami ono essaawa zino anoonya omukyala amwetondere amukomyewo ewaka omukyala tamulabako, amukubira amasimu omukyala ajjako magye. Wuliriza nga sinaba kutusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Ebiseera ebisinga tusalawo nnyo n'obusungu ate buli tusalawo n'obusungu tumaliriza tukoze ensobi. Si buli kintu kyonna kyonna nti olina kukisalawo na busungu olina kikola nga ggwe. Abamu ku mmwe mukkiriza emotions zammwe okubafuga kyekyo ekiviiriddeko abantu obutasucceedinga mu bintu ebisinga obungi. Wuliriza, omwami ono amaze ne mukyala we ono okumala omwaka kati guli mulamba nga bali bonna tebalina mwana. Omwami makanika era ng'akanika mmotoka. Ewaka makanika ono aleka 50,000 zaawo omukazi. Ssente endala z'akola zonna yazeeterekera. Omukazi era tamanyi ssente bbaawe gy'abadde azitereka. Tamulaga nti oba munnange kati tulinawo $10,000 oba tulinawo 20 nedda. Wabula zino 50,000 z'amuwa omukazi kwakoma okumanya. Munnange makanika nga bw'omanyi nti ssente abadde azitereka wansi wa kapeti nga mukazi we tamanyi. Ate ebiseera ebisinga abakazi banene abasigala ewaka baba bamanyi kumpi buli nsonda y'omu nnyumba tewaliwo oba tebatuuka. Omukyala abadde asiimuula ng'alyoka ayagala okuyisaako ku kapeti wansi. Agenda okubikula kapeti nga wansi waliyo ssente omudidi. Omukyala ng'akwata ssente zino aziggyayo. Kati omukyala ye n'amanya nti ssente zino ziteeka okuba nga zaani nga za mwami we. Era omukyala bw'aggyayo ssente bw'ati ng'azibalaabalamu kiki nga kale akakadde kamu n'ekitundu. Omukazi mu kubalaabalamu ssente zino ng'amala ate azizzaayo kubanga ng'omukazi akimanyi nti bba wange olaba atereka zino ssente ziteeka okuba nga zirina ki? Nga zirina ensonga. Omukazi ng'azzaayo ssente. Kaakati omukazi bw'azzaayo ssente omwami akomawo ekawungeezi. Omwami akomawo babeerawo omwami tabifaako tamulaga nti munaye mu kapeti awo wansi waliwo ssente. Kati n'omukyala bw'amala okulaba ssente za bbaawe teyamunyega kumugamba nti nina ssente ze nalabye wali eri wansi zizo lwaki ozitereka eyo. Omukazi yasirika era teyanyega ku bbaawe. Munnange wayitawo ennaku nga 2 omwami ajja akebere ku gy'atereka ssente. Agenda okujja gy'atereka ssente yasanga ssente zitobye. Omwami ssente yazisangayo naye nga zitobye. Kati ng'omukyala wali we yabadde asiimuula ssente zino yaziyiridde amazzi ne gakkirira ne gazigendako. Omwami bw'asanga ssente ze nga zitobye n'agamba ssente zange zino bwe nnaazirekayo eno zigenda kwonooneka. Omwami kyava aggyayo ssente n'azikyusa n'aziteeka mu kifo ekirala. Ssente yazikwata n'azitwala n'azitereka muzimu ku mpale ze eziri ku ki? Eziri ku buno obuti bwe bateekako engoye. Ssente n'azisonseka eyo mu nsawo munda. Kaakati ng'omukyala asirika nga n'omwami asirika. Omwami ssente zino yaziggyawo nga n'omukyala talaba. Kaakati munnange omukyala enkeera asiimuula addamu akebere ewabadde ssente
nga ssente teziriiwo ng'omwami yaziggyeewo. Ngero omukyala ye asirika tafaayo nga babeerawo wayitawo ennaku ndowooza ntono nnyo omwami ajja akebere ewaabadde ssente, olunaku lwabadde lwa Sande, omwami ajja akebere ewaabadde ssente nga ssente teziriiwo. Kati ate ye obusiru bw'omwami yazze ekkebere eno gye yaziggye nga takyajjukira nti ssente yazikyusizza ekifo n'aziteeka mu kifo ekirala. Kati ate ye omwami we yabadde akebere ate yakebedde wansi wa kapeti. Agenda okebera wansi wa kapeti omwami nga ssente tazirabako, kyava ayita mukazi we n'amugamba wange sooka ojje wano wansi wabaddewo ssente zange ziri ludda wa? Ssente zange ziri ludda wa? Omukyala n'amugamba ate ssente ziriwa mwami, nze sinnalaba ku ki? Nze sinnalaba ku ssente. Mwami n'amugamba saagala kunsiruwalirako, mbadde ntereka ssente zange wano wansi, akakadde kamu n'ekitundu sikalabako, mukazi gwe mpa ssente zange ozibbi. Omukazi n'amugamba sinnalaba ku ssente, nkubuulira mazima, sinnalaba ku ssente era sinnajjawo ku ssente awo, noonya bulungi gy'ozitadde. Omwami n'agamba tojja kummanyiira gwe otute ssente zange. Omwami katandika kuba mukazi, makanika ngatandika okuba omukazi ng'akuba omukazi akutte akameeza akamukubye, akutte wuufa gimukubye, ebintu abyonoonye ng'amulangira obubbi, famire yammwe obubbi bw'ekika kyammwe, oyagala bundetako wano, ssente zange simazina kukola biki, kikazi gwe, ng'amuvuma bingi. Ng'amaliza ng'amugamba sigenda kukola nawe obukazi gwe ogubbi, tambula onviire. Ng'akwata obugoye bw'omukazi ng'abumukasukira ebweru mu kaveera. Kakati ku mizigo kwaliko omuvubuka neiba, naye nga neiba oyo yeegombadde omuwala ono, naye ng'omuwala yamugaana, nga yamukwana n'amugaana. Omuwala ng'amugamba nti nze ndi mufumbo, bba wange mwagala. Kati ndowooza nga neiba alinda olunaku lumu lwalikola muuvu Mukama n'amuwa ekiwala kino mu 5. Laba ate we bajja batabuka n'omwami we, omwami n'agoba omukazi. Omwami bw'agoba omukazi, omukyala ng'akwata ekkubo atuula ku kabalaza ebweru. Omwami ono makanika amala agoba omukazi, afuluma agenda ku dduuka ng'agula kufulu empya. Bw'agula kufulu empya nga n'ebisumuluzo bipya ng'aggalawo ennyumba ye ng'agenda mu mikwano gye mu katawuni ng'atuula. Kaakati omukazi atuula awo, ebirowoozo abeera mu bingi, agamba nzizizzaako ki? Ng'omukazi akwata kkubo ng'atandika kutambula mpola mpola adde ewaabwe. Omukazi aba atambula agenda nga ayita ku bbaawe ng'atudde ne mikwano gye, ava okumukuba nga bbaawe alyoka amugeya makanika, ng'alyoka amugeya mu mikwano gye gabugazi ogwo mugulaba nva gukuba gubbye ssente zange $1.5 million, gugende gwe nesibira na babbi. Ng'omukazi era awulira n'amuyitako n'agenda. Kati omukyala aba atambula ng'agenda mu maaso, kwe kusanga neiba ono eyali amukwana n'amugaana. Neiba n'amusanga omukazi naye alaga akubiddwa olubadde, n'amugamba ate gwe buzibu ki? Obadde ki? Omukazi n'amugamba bba wange ava kunkuba. Ate akubidde ki? Agamba munzibye ssente ze, naye ssente ze sinnaba kuzirabako. N'amugamba ne kati gy'ogenda oyina ssente ezikutwala, era gy'ogenda oyina w'ogenda okubeera, obudde nga bugenze, nandibadde nkufunira w'obeera, ojja kkera ku makya gw'onoonye ekiddako oba ng'osobola. Omukyala ng'amugamba kale tewali buzibu, engeri gy'atalina ssente. Omukyala n'akkiriza. Kakati neiba ono yalina ennyumba ye gye yali azimba, naye ng'ennyumba ye eyo tennaba kuggwa nnyo bulungi, naye ng'ate omuntu asobola okugisulamu. N'akwata omukyala n'amutwala mu nnyumba eyo n'amugamba tandika okusula wano bw'oba ng'oyagala, nze sikuyinaako buzibu. Bw'onaatuuka ekiseera n'olaba nti osobola okwemalirira ng'ogenda, naye nja kuba nkuwayo akasente ak'okulya katonotono. Munange nga neiba akuumira mukazi w'abandi awo. Neiba ng'ayewerekerezaako n'ebigambo ng'agamba munnange nakwana n'oŋŋamba nti oyagala bbaawo oyo. Kati laba omusajja kyakkoze, wandibadde ompaayo ku kyansi. Mukazi n'amugamba munnange nkyali mu biwundu, sooka ondeke mmale okukakkanamu, mmale okulifuleshinga. Kaakati makanika bba w'omukyala aba ali waka akebera ezimu ku mpale ze, ndowooza
yeekwatekwate oba yafune gy'ayambala nga tagwa ku ssente ze yakubidde omukazi, ssente ze yatimpulidde omukazi n'amugoba n'okumugoba ng'azigwako azisanga mu mpale nga ziriyo mu $1.5 million. Mu kuzisanga ng'omutima gumukuba n'ensonyi ng'agamba bannange omukazi namukuba ne mugoba, mukazi wange namukuba n'okumugoba ne mugoba lwa bubbi, ssente zino nazikyusa. Najjukira nti ssente yaziggyeyo wali eri wansi wa kapeti n'alyoka aziteeka mu nsawo. Kati ate n'abyerabira. Takozesa mwenge nti oba ayina ebitamiiza, talina njaga yonna yonna gy'anywa, wabula yeerabira ng'omuntu. Abantu bonna beerabira. Neighbor ebbanga lyamaze n'omukyalo oli baatuuka ku nzikiriziganya ey'okukwatagana ng'abantu abakulu. Era omukyala n'awa neighbor omukisa. Munnange babeeko ne kibagezesa oba osanga kiyinza okukola. Ate munnange neighbor engeri gye yali azimbye ne ku nnyumba, omukyala yalabira ddala nga mu butuufu agenda kuba awonye n'omuzigo. Ono yali amulekera 5,000 ez'akameeza. Ate neighbor amulekera omutwalo, olumu gumu 2, olumu gumu kitundu, ng'alabye ddala ate kati embeera wali ya njawulo eno gy'abadde. Kakati eno omwami we makanika kimulumiriza, agamba bannaye kankubire ku mukazi wange munoonyeeko, mwetondera nsonyiwa atisika akomewo, mugambe ssente nazirabye ensonyiwa. Akubira omukazi amasimu, omukazi tagakwata. Omukazi amasimu tagakwata. Kyokka neighbor we amanyi mukazi we gy'ali abasuula bonna awo, naye tasobola kumugamba nti mukazi wo nze muyina, kubanga ne neighbor omukazi amweyagalira. Neighbor omukazi amweyagalira. Ono yamukubanga ng'amutulugunya ng'alaga tamwetaaga, tamwagala. Ate essaawa zino ayaayaana. Ono agamba nti kakkana. Kakkana. Oba okitegeera, leka omukazi kirondera tabeera mubbi. Neighbor abyogerera mu ki? Abyogerera mu mutima. Amutunuulira bw'ati. Ono n'alyoka yeeteteggula, tate mukazi wange yagenda nga ssente simanya nzitadde wano, bannange zino nzirabye. Neighbor amugamba nti omukazi naye nga yamuyina. Kakati ebiseera ebisinga tusalawo mu busungu, ate obusungu obwo ne butukosa ne butuleetera ebizibu mu bulamu. Bantu bangi nnyo basaliddewo mu busungu nga kwe kubonaabona n'okwejjusa kwe balina essaawa zino mu bintu ebisinga obungi mu bulamu. Oba okitegeera ekintu ekyo. Kakati omusajja wuno yafiirwa omukazi amwagala, omukazi ategeera, olw'okuba munnange omusajja yali nsekiwa eri mukazi we. Oba okitegeera ekintu ekyo. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. Bw'obanga gwe mukazi omusajja ono omusonyiwa n'omuddiramu, oba ogenda mu maaso ne neighbor akulaza ekitangaala. Waliwo olugero olugamba nti akugoba yakuwa ekkubo. CEO Michael Uganda YouTube channel kooli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu. Mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mulikinga, musharinga, mukomentinga. Mukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi. Mweraba. Peace and love. Temwerabira okusubscribinga kwa bwereere. Okona bukonyi mukapesa ka subscribe, bw'omaliriza n'okona mukade n'oteekako notification buli video gye mpostinga n'oba ng'ogifuna. Mweraba.